Olunaku Lwakubiri tugobye bumale n'amawulire amalindirize wano ku Kingdom TV naye nga sinnakugakwanjulira mu bujjuvu katusooke tulabe emitwe egikozaga olunaku olwaleero. Kabe Rubale kabe Katonda enkyalo Nyengera City Hall Lukwaga aweze mutulekere eddembe ab'ekitongole ekiramuzi b'ekkola gavumenti okubayingiranga mirimu gyabwe entakera temukyasulanga mukukunadde gavumenti yakuzimbira poliisi amayumba 7 n'abanene ba poliisi 89 batikiddwa. Timu ya Cranes etandise okwetegekera Botswana mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu. Musayi muto Michogo yayita Melvin mutaka mu ggwanga.